nali ngena mukitingako nekireka kuba yali anyiziza naye ne bambuliriramu ewaka nembireka. Buli lwoyingira ofuna okukaluubirizibwa nga toseerera. Kati bw'oba toseerera kwe kuva obulwadde obwo bumuwulira nga butukwata ne butuluma. Kati mbulyayo omusajja yali akalakase n'obeera nti oyo ye namuteeka mu kiti kike gyali bamuyita Richard abeereyo Ntebe Road Zana. Watuuka ku ntikko emirundi emeka? 10. Era amannoonya oyo anaasanyusa omuzannyo Dani okugenda n'oli nti kuba alina ssente naye ng'agenda kukumenya akulwaze n'okukulwaza. Kakati bampita MC Fish nga bulijjo mukimanyi tuba tubaweereza eno programu yaffe ekutte era Uganda n'abali America, abali London, Dubai, Jamaica, programu yaffe eno. Programu yaffe ya Luganda era tuli baana Uganda era n'abantu betubuuza Baganda. Wadde tulinamu tribe, tulinamu Abanyankole, tulinamu Abanyarwanda, tulinamu Abasoga nefu bonna tubakwasaganya n'Abaganda. Okay, gye baliko taata? Kale sebo. Gigenda gitya? Bwe gityo. Kati ku mukazi omugagga nga alina ssente n'omukazi omwavu naye nga omugagga nga nabukalo omwavu nga n'amazzi ogenda n'aliwa? Nze ngenda n'omukazi alina amazzi nga mwavu. Kati gwe ogenda okumbulira kino omusajja omugagga n'omusajja omwavu naye ng'omwavu amanyi okukalakata bulungi akubazima mwene wali n'ozitegera bulungi n'omugagga ng'alina nga bwe kati ogenda n'aliwa wamma? Ngenda n'omwavu. Etegeeza oyagala nnyo mangweno. Ekirala kye njagala okubuuza nsonga gyesinga waliwo nabukalu n'amazzi era abaakola. Kati tukyawule kati nga nabukalu yalina ssente n'amazzi talina adde 10 ogenda n'aliwa mu kisenge? Mba ngenda n'amazzi naye nabukalu ate aba agenda kunjuza nati yalina ssente. Ssente si kikulu mu mukwano. Ssente ebanyongeza mu mukwano. Okitegeera ekintu ky'omu kisenge bw'otyo tunaddamu no bagita mangwena experience. Omusajja alina ssente n'omusajja nga talina ssente nga naye wali obaagaddeko ngo alina ssente alina akantu bwe kati nga talina ssente baba ye wakwata ku okukalakata otuuka ku ntikko ogenda n'aliwa? Ngenda n'alina ssente. Kati ono watonyumirwa? Lave tali mu ssente tenyuma namu. Njagala ssente. Kati mbulyayo omusajja yali akalakase n'obeera nti oyo ye namuteeka mu kiti kike gyali bamuyita Richard abeereyo Ntebe Road Zana. Watuuka ku ntikko emirundi emeka? 10. Oyo alina likodi okuba n'omukazi nga mugagga ng'alina pepa naye nga nabukalu n'okuba n'olaba nga notakola asileyinga ngerawo olumba nga alina kyalo ogenda n'aliwa? Anti olaba omuzannyo guno gwetaagamu experience. Ate tosobola kugenda na mukazi nabuka kuba agenda kukumenya mu buliri oba okitegeera. Era amannoonya oyo anaasanyusa omuzannyo Dani okugenda n'oli nti kuba alina ssente naye ng'agenda kukumenya akulwaze n'okukulwaza. Ogenda n'ow'amazzi. Ogenda n'owawota? Ssente ozirese? Ssente nzirese. Aliyo giganye? Bwe kiri. Okogende n'ow'amazzi? Kangende n'ow'amazzi. Naye yanzanyo muganda wawe. Aliyo ogirese? Abaana balikanga aliya. Ogirese? Kale yes bagita mangwena experience MC Fish. Omusajja akola n'atakola ani gosinga okwagala? Omusajja akola amba manyi nja zirya kati atakola tobeera na ssuubi nti oba anaafuna. Ono atakola ayinza okuba nga alina smart wire ng'akola ate ye alina nayo oyogedde ku kya smart wire kati oba ngende nani akola ne smart wire naye leo osobola okufunayo akola nga alina smart wire gamba ebiseera ebikwa smart ebitabeerawo akola ayinza okuba talina budde naye ng'ono alina owa smart wire ye waali naye bannaye ogenda n'aliwa? Naye ngenda n'owa ssente zansiruwaza.
kale muganda wange webale kujja ku channel yaffe eno bagiyita Mangweno experience kyagambe emmoloka zino TX zikulemedderwa amazzi zinywa nnyo nti oli nabukalu asobola okugulira TX emmoloka ey'amaanyi kati ogende noono omunaku nga oli asobola okugulira emmoloka ey'amaanyi anti buli lwogenda ewantu nga toseerera olinza okugyamu obulwadde buli lwoyingira ofuna okukaluubirizibwa nga toseerera kati bw'oba toseerera kwe kuva obulwadde obwo bumuwulira nga butukwata ne butuluma ekitegeeza gwe oyagala nnyo gogolo njagala gogolo kuba mpita weevu nga sobola kufuna bulwadde bwa siringi kyakabi muganda wange bakugamba bw'oyingira omukazi nga mukalu nga talina mazzi olumuyingira bw'oti naawe kennyini okaluubirizibwa ekivaamu onoobuka naye n'anoobuka n'ofuna obulwadde obwo kati awo we simugenderako we ŋŋendera kwona aseerera naye nga mwavu ndowooza mukitegedde bannange muganda wange yasigala kaweweevu tayagala bino byamukuluusanya tayagalira ddala omusajja akola omugagga akola n'atakola naye atakola ng'alina smart wire ogenda n'aliwa era sente yefuga buli kimu era ngenda na sente ogenda n'alina sente onayinza okuba takola naye ng'alina smart wire bwewakwatako nga buli kimu okutuusa ku ntikko ogenda n'aliwa lowooza bulungi kubanga bagenda kubeetinga ku kintu kyoba oyogedde nze ngenda n'alina sente n'alina sente ne waba alina kakagundi weekati sente zimmala sente zikumala omukazi omugagga wangi mukazi omugagga ng'alina sente nga nabukalu n'omukazi omwavu n'amazzi ogenda n'aliwa nnaku zino omugagga nga nabukalu ng'omwavu ayina n'amazzi nze ndaba bonna bandikoze ono yamukirala byonna kati birala ono akuwa ekirala ono nakuwa ekirala wagamba nti londako nga bwe banagamba nti omwanawo ne mukyalawo ani afa kyonga kizibu leka ndabe nabukalu jjukira alina sente ngina ninamazzi namazzi sente zange nzekolera ali yekulemye anja jegulira ali akawunde kulemye ogenze n'oyo ngenze n'oyo nze sente tenfuga nnyo omusajja omugagga nga talina tasobola kumalako n'omusajja omunaku nga ye mu kutwala Mangweno ogenda n'aliwa nze kyemmanyi sente zikolebwa mulamu waba akyali mulamu nga naye alina future nga alina programs ezinzimba n'oli alina sente ngenda nono omwavu ne twezimba kubanga sente zesimanyi ze zivudde saagala kumanya opposite g'osigala na Mangweno nze esibya Mangweno mbuno ki naye opposite g'osigala oyagala Mangweno si kyekyo nze nsigala n'oli omwavu kuba sente bakola nkolesa nange oyagala okwegatta si kyekyo naye nze nsigala n'oli omwavu kuba simanyi oyo mugagga gye yazijja sente abasinga okimanyi nti bo bagamba bagenda n'abagagga wekikujjako gwe wakigogga okyuse mu bonna bembuziza nze munaye nze bwentyo mukama yeyantonda njagala nnyo okwekolerera ekyange saagala nnyo okumpa wali okitinzeko bawo nali amazima nali ngenda mukitingako nenkireka kuba yali anyiziza naye nebambuliriramu ewaka nembireka naye nga nali nfunye nemuta negezaako ebbali olabe sisobola ogezangako sisobola byagezesa byagezesa naye manyi mukama kijja tereera kyonna ekiganza kale modo wange kati ku mukazi omugagga ennyo ng'alina ssente alina ebizimbe nga nabukalu nga talina amazzi nga mugagga n'omukazi nga mwavu naye ng'alina amazzi ogenda n'aliwa akatalekeka bannange wulira omutima awo ekyo mpadde ekizibu nga we nagamba ku mwana ne maama tuttekaani naye era gwe nange nkubuuza gwe olusozi n'omuseeto oyagala ki
Omusosozi n'omuseetu. Swetwe. Kyekyo anti nange njagala aseerera. Ate gwasinga. Kale muganda wange tunaddamuwe program mweno experience MC Fish nga bulijjo ngenda kubanga baweerezanga. Omusajja alina ssente n'omusajja omulala nga talina ssente naye nga alina love. Ngwakuba bulungi zimangiro obeera ogenda n'aliwa. Alina ssente of course. Ate otatuukiriza. Ogenda n'alina ssente. Omukazi akola n'atakola aliwa gw'ogenda naye. Ngenda n'akola. N'akola. Ya. Kati Nabukalu ne Namazzi naye nga Nabukalu yalina ssente Namazzi munaku ogenda n'aliwa. Ngenda ne Namazzi okusooka. Nabukalu ne musanga ng'ebbali eri. Omukazi kye yali akulaze ku laavu n'owulyango ddala okkiriza. Nga kitya? N'ogamba nti matidde ku bintu bye bya mukazi yali awo munyankole ndowooza. Yali kyaliwo. Kyakabi okuba n'omusajja nga mugagga nga ebyalaavu tabitegeera bulungi ng'alina kagundi katini nga mugagga wayanga nti katono bwe kati n'okuba n'omusajja nga mwavu naye nga ye wakwatako akalakata ogenda naani? Anti kisinziira waliwo kubanga gwe gyoyise waya nti ntini ng'amanyi the way is done. Naye ng'ate oli gw'oyita ayina waya esaanidde nga tamanyi nkozesa yaayo. Ng'ono wakwatako ono wa smart wire ono wakwatako akutuusa. Anti gwe tokyawudde ogambye nti ku basajja babiri nnondeka ayina akatini tongambye nti tamanyi butya bwe bakikola tokiŋŋambye ekyo. Tevolaba nkugambye nti singa oyo waaka katini aba akola n'okusinga oli okimanyi wali abasajja ng'ayinza okuba munene yes naye nga tamanyi nkozesa yaakyo. Kisoboka? Tisobokera. Ne experience senga mbuulira. Kati ogenda n'aliwa? Nati nkugee kisinziira wabanga owakatona amanyi okukola ate nga gwe njagala omanye ebintu bino birimu ne love. Omuntu bw'oba omwagala tofa ku kikyali wabula oba omwagadde ye nga ye personal oba omwagadde. Okwagala omuntu tekitegeza nti nkwagaddeko kundi tekitegeza nti nkwagaddeko bbeere tekitegeza nti nkwagaddeko kugulu. Omuntu bw'oba omwagadde oba omwagadde ye nga bw'ali osigala n'oyo gw'oyagala. Yes. Ne waba n'akatono. Era we namwagalira kitegeza n'ako akatono ke nali njagala. Wali okitinze ku bbaawo? Nedda. Lwaki togezaako ebbali? Tekisoboka. Ogezaako? Manyi ye akiitinga naye ate nze sobola kikola. Kale tunaddamu tujja kuddamu ojja kweraba ku gundi yaffe channel yaffe ogenda kuba weraba. Amiina. Kyakabi nnyo. Okay, sigadde nga MC Fish nga bulijjo Mangweno system tugitambuza era nga tukyalo ali ku kamera mabega benja ate nga editor byonna yabimaliriza. Bannange subscribe ku YouTube yaffe buli lunaku tugenda kuba tubaweereza ekipya ekiri mu ggwanga.